Who is Eddie Kenzo to you? Eddie Kenzo, Yabade, Omukuba. Like, he's one of those people in my life. Bensinga, Okwenyumirizanga. Okay. Ate n'okutya, ate n'okwagala. Ntandika okwogera ku Eddie Kenzo. Tuyinza osuulawo. Muntu mulungi nnyo gye ndi, agumidde ebintu bingi nnyo because of him. So, si kyangu sanga muntu bw'atyo. Akyali big talent. Ndavaayo. Lwaki wavaayo? Well, we unsigninga. Abantu tebandabanga muyimbi. Kyova muri kumbuzayo social interview simanya what. You didn't see me as an artist. You saw me as Vixen, as a hoe. That's how they saw me. I don't even have sina kigambo kiri decent kuchitekawo cause kiri disgusting nga unchogera. Yeah, so imagine omuntu okutaninga hate gye bandaga gye mwandaga. Hate mujja wagundi simanyaze corona bufumbo simanya biki. Nobeerawo emyaka ebiri nga bakyakwogera we bakyo. That's the pain I went through. So abalaba oyogedde kuli nnyo eryo kugambye omuntu yenna ali yandaba teyanjagadde ate kutandika comparing na brand yeyo because we are two different people. I've been compared to that brand 2 years tekina kye kinyambye because okuyiwa obucupa ku stage n'okuvumwa nothing more. Balefunye ku bucupa. Kushaya gravity omuntu jibanku obucupa nenga ku stage. Babukuba because of her or because of her. Why else? Why would anybody hate Pia? Why? I'm a good girl. I have. Why you tajoteka ku social media? Yali egenda wanu wa Kenzo ng'omubulira lwakiwa later nogiteka ku Facebook. Mabegako. Oyo mugamba nsonga zo lwaki ovudde big talent byoyiseemu. That's a press release. That's a press release. It's something you write nga toyagala oba kugenda maaso ga cameras naye newanika because social media we use it to communicate to different people. So it was a press release. That's why you know about it. That's why I wrote it. Era media houses ezenjawulo zatandika okunkubira amasimu wakiwavuddeyo oba abadde otegeeza ki and I would explain further. Bani abakuba Pia? Tesibamanyi sigala libamanyi sigala abaluka yodda ku police. Naye olunaku olwo bwekyabaawo baali bangamba kintu kimu teweegezagezanya na Rema teweesibwa ku brandi tebakozesa that word but they told me you're nothing compared to Rema. Okay. Yes. So ekintu ekituuka ku extent omuntu ayagala okutta cause abantu bakitwalanga ekyokuzanya people media mukitwalanga ekyokuzanya but it's a very serious thing. Fani ye muntu akyasinza okuba loyo ku nsi kuno. Nze nina bafani nga newonjogera ku bogezi nti Pia mubi basobola okukuba ne bakutta okitegeera. So our fans are very, it's like they become part of who we are. Kati okunyiza fani w'omuntu ganda ngoba bakusangawo kukuba fi basanga bagita street chair 7th street I think awaliweka nali nva mu kubanga ngenda mu bbala ngawo manyi siva mu bbala ya mukikubya lwansonga emiziki wamu promotion waliwo omwali like abakuba baali bawerako yali omu babiri bali nga basatu bana. It's okay. It's okay? Bali nga basatu bana. Wafaayo okugenda like okwogerako. Naswala nnyo because kiringanga omusajja akubiddwa omukazi teyeeropa tagenda kulopa mukazi we nti yamukubye aswala so naswala nnyo nenkozesa okuswala kwange I turned it into hate, I turned it into fear. Paka olunaku nagamba but bino bituuka ku muntu wa bulijjo. It can happen to anybody. Oyogerako ne Kenzo like omunyumire kyali kikutuuseeko kuba abakuba balinga bagamba baku mu bintu webiti ne webiti. Namala ne kugamba naye era I'm not looking for sympathy or help. At least wali olina okwogera nsonga kye baali bakoze wali olina okwogera ne police tolina gye wagamba nti bogenda oloppa omusango.
Siri brand erabibwanga ekwasa ekisa mu Uganda no pia watu wetu agakwatibwa kisa bakuba wali wetaaga justice omuntu deserving a pain because nayo nona amaka g'omuntu omulungi lwaki bano Uganda bakulabanga bamalaya like malaya maybe bafaanana lwaki olowooza bafaanana I don't know mukama watu oyantondanga mbafaanana nyambala yo neisaayo kiki byonna tubitwalizaawo byonna and I'm not apologetic meanwhile because you also look the way you look and nobody blames you so nange kafaanane nga bwenfaanana abanjagala gye bali abantegera gye bali people who value and understand my art they are there so oliwo abasazeewo okundabanga malaya sikulinaako buzibu Uganda yange genda maaso ndabenga malaya it's okay I'm not fighting you to see me as a malaya wali mu big talent nakyo njagala ogezaako tegeera wali olabyeko wanganya okwogera erinnya yona naye tetulina kyadikolera olabyeko Rema ng'obanga oli big talent muli mu meeting oba mulinayo ka anything nolangira nti Rema yuli oba mwogeremuko mukazi ku mukazi ya gwegeranga artist yajjanga mukazi ku mukazi lwaki ati mwadde musajja ku musajja oba musajja ku mukazi mukazi ku mukazi I've never met with her tomulabangako ne wabeera mu big talent ekyakujja mu big talent ng'oyagala oleke Kenzo olw'ensonga bali bamukusibyeko nti mweyagala kati tudde mu bya mbu bali bamukusibyeko mweyagalako ne Kenzo lwaki bano Uganda bakirabanga bwe batyo kubanga bwentyo wenfaanana I look like that Uganda bwentyo wenfaanana ate Kenzo teyasayiningako omuwala mulala yenna nze yasooka nga wewakyogedde lwaki nze ukitegedde abantu basooka ne beebuuza lwaki ye then ne bava ku ekyo nga balaba reasons ntayimba nyonyo si mulungi nyonyo kati wa ekitegeeza it's because people came up with their own opinions and their opinions matter and their opinions are their opinions. I cannot change it. I cannot change how they think or how they feel. Just nze nina kusigala kumulamwa nkole ekyandeta ku nsi kuyimba nyimbe paka olunaku balikkiriza nti bannange si malaya muyimbi muli oli otayaba kugamba nti oli malaya sina kuba ekigambo ekyo kizitowa kyannuma nenkomayo nenkimirira panado kati ndi ku byange oba mundabanga terrorist it's okay nze asoose okolaki okulabikanga malaya simanyi exactly wetu wafena tetumanyi then buli omu asigale muleni yakole byalina okukola kubanga munenkulire mu nsi eno tosobola kukyusa bigambo by'abantu some people who abuse me right now nti ndi malaya and some people who are going to be raising their hands up when God puts his dusu on you bafani ajja kuba akuvume enkera ku makya afani tajjukira nti yali akukyaye nako so let's give things time tukiwobudde abantu bajja kitegeera kubanga right now the fan base I have is better than the fan base I had last year and the year before that, meaning I'm growing and I'm going to be it. Chechi wakatanya Lydia Jasmine. Lydia yomu kuba wala abasokera ddala ofuka bakwano bange mu industry because yali mukwano nnyo wa Eddie, so she became my very good friend. Nga yangamba nti engoye tuzijje no nali simanyi industry I didn't know, so Lydia nafuka mukwano gwange bwatyo naye era because of words of people nekirabika nti no wajjawo nga tambula babiri bajja tubuuza kakati mmwe ebigambo ebiri very disgusting. Yeah, mwembi muli bakazi ba Kenzo mubeera mutyanga muli ba mukwano kati gwe mujja omutambula wamu. Question iyo tubendako mu short break. Why a short break? Is that host to go guest? Go guest yao. Yafe babiri. N'abatwa batweze basatu. Otambula ne mujja omukikola mutya. Nakijigala wenkula mberenga mmwe. Ba mwina life eri easy. Nange ne sitegeera nsendo kuba kati ngejo tambula ne mujja. Nemunyumirwa nemweko ebifana gwe nemujjawo. Nange njagala nkulemberengamu. Do you love Eddie Kenzo? Do you love Eddie Kenzo? No, engejo chimbuzi.
No. We mwali ku Abrams aina haga je yakuwa pia. Era nga kawalake okitege lekade ate kubukira si kyembadde ngenda okwogera ekyo nange nkirina ne kumpe okicho kwekiri nyahangalanga my girl my daughter you know bigambo kibi yali ayogerawo nga olukafu aboti nali nkikubye gomanyi nali smart corona nali nkikubye my friend nali nkikubye nyonyo ne kati space weeri Rema yavaayo eri big talent okyasobola okuddayo nofuka mchala Kenzo kuba abantu bamukwagaliza yes sigwe mulama kuba hit omulama kubeera nga inspiring abawala abalala you cannot inspire women by being a side chick okay kyobala bahamisa mu beto ne wali kola ki abantu bajja sigala bamulaba we batyo. So me, I've fought that and I'm fighting it because it's not true. I have never ever sichikolangako mama wange jali wansi mutaka nga tunulidde ne Katonda. I have never slept with Eddie Kenzo. I've never found him attractive. He has never found me attractive. Tuina business yoka. Nesonyiwa Eddie Kenzo nenga mupita naye natula ku interview tumale sawa bili nga twogera ku musuza Eddie. Yafuka part of you entertainment industry toyina geje sobola shiddamu. Naye singa mubuze ebitufu bana mu ebitufu mubimanyi. Naye gwe nobuza munno bamalaya oba simanya side dish oba bichi. I can't put the chakala owulira. Na wali yalaba. Ye ajja kubagamba. To clearing air social media byekulowoleza pia. Yes, byebogera. Ndigeza ko kujjamu ekintu bo kibagala okuwulira ekituufu nga kivaamu gwe. Wacho chimbuza mu ngeri gwe yomanya amazima. Wacho chimbuza ngo. No, we nacheta mu ngeri gyoyagala okiwuliramu. Njabba ne kubidde side. Nina okubeera nga sina side yo, sina side ya viewer. Pia nga kwagala tenawo kimanyi. Kakale katudde mu bintu ebyangu. Ani awandika musical? Okumanya na byangu n'okubowa bibo. Ani awandika musical? Ne wandikira music Fino ampandikira Andre ampandikira olimba abantu bangi. I do songs with very many people ntine obalunza wandise babeda omuntu ajja nagamba kane tukakole bati kane kabelewe bati. Ani awandika ize? Nze. We wandikira ize kitegezo solo kuandika music omulungi pe. Ize yawandika Tala. Ndakonterere yegwe wakwata pen nowe wandikira Tala. Nange simanyi waje lwava idea wajijawa nalina kusayi mu studio kusayi nangamba wati tuwandika ekintu ekiva ku mutima lwaki wandika nnyo ebya baboga music. Write something that's real ng'omuntu akiwulira agamba wow and it can only come from your heart because you cannot sing something omulala kyakuwandikidde n'ogamba nti wakijja ki ku mutima. Nentula wansi namugamba nkubire ngoma era yagikuba olimba ne lunema wandika for about 2 weeks nzija mu studio ne batekako emumeyo ninga tonnayiya kyako nga I have nothing to write nga ne rhythm toyina nga sirina nga mbera nengamba but what happened to me? Meanwhile, that's the only song I recorded in 2019. I was so depressed again in the studio screen. Exactly. So that's the only song. And that was when I was in the time of 2019, I didn't have before. Yeah. So one day, mbera azali sound gatani zechino nenkuya kusema mgamba I've got it. Bipi mjajja kilo sawa 5. Nengena era olimbo lotwalo voicinga kilo paka sawa 10 ezokumacha. Nga ebi flowing nga simanyi na wadeliver. It was just so natural. Nga Otama odukola kusema yayagala okulutereza agambe nti acho tekyanyumye kati nga chorus singa gamba chorus eri week simanya kino nenga buli muntu ajja naluwulira no tukirekewe bacho kasita abantu abasuka mu 8 ebayogera nti tukirekewe bacho nenga kusema this is a song we can actually call a song nina music mungi gwempandika nenga what silu kale si what silu nenga people can't take it seriously. I write a lot naye Tala talefuse Tala people say I'm lying when I say I wrote that song. Felix zili so much obozuwuliriza ndi machuwa nange ndi machuwa ole myaka emikoza ndi machuwa okyali ka baby munayo obukulu tebuva myaka buva mu experience mu industry oba mu kintu kyokola kyonna nze kanga nyine emyaka 15
okwetta kugira. Wayita osomye gye 15 myaka? years old. Wayita I osomye? sang a song with Ragadi at 15 years. What 15-year-old is allowed by their parents to go and sing with abayaga, because that's how they are singing. By then? Yes. Ne kati kyakyukamu kubagiranga business. Nakula nzeekolera decisions obulamu bonna nkuze nzeekolera because that's it. Mukama watu oyakikuba. Nkola ng'omuntu ava mu family eyakikuba eyakimala sente weeri gwe just oyagala bwagazi ulimba kufuuka star, that's all. Nze nakulira ku farm. Okay. Nakulira ku farm. Twalina buli kisolo ky'omanyi ewaka. Era my favorite animal is it's a bird. It's a chicken. Nakula nunda enkoko nze. Nga nunda enkoko ne debaking manya watu byonna nga nze abikola. Feeding, water, vitamins. So just because ondaba wano nga nyambadde naabyeko tolowooza nti obudongo nabukuba. Napangako tanuulu. Yeah, so ngamba bya ddala oba just oyogera I'm nothing like people see me. I'm a very hardworking girl, very smart. I'm gonna be fucking rich. I met my dad for the very first time 2 years ago. 2 years ago? Kenzo Pia signing up amwe negatambula tata wange namanya nti jendi safa nange nemanya nti ayite yafa. That's how I met him. Yajara kubolista. I grew up thinking I was an orphan. I had no one. My mom died, my father died. When I got signed, different family members kept coming out tumanyi gundi. And I met my father, though tabira nyo mu Uganda. Naye musajja munakula limanyi ngenda mu mitinga atusobola mwange ampe motoka nzaamuwa. Olifane kawalako bunzaamuwa. Era abazadde baliwo okuweebwa. Nkyali mwana muto nnyo okubeera ne responsibility. Fresh daddy nga wakitaawe. Fresh kid. Fresh kid awakitaawe. Era mutemulowooza naye my friend nedda. Siwe kiri. Sapoti kijja okozeseza Pia okubeera nti kati mu industry oli kulaga nti wendi naliwo I have good music attend Pia wamwe. Natandika ignoring negativity. I want to tell everybody that negativity will always be there. Words will always be said. Naye kasita otandika okufokasinga ku bigambo bye bakwogerako kuba kugenda va ku mulamwa. Ebigambo tetugenda bijjawo. Ate buli omu bakola ki? Bamwogerako. Kati gwani Pia waabwe kirabo Tracy okuddawo bakwogereko okuba mabeere mukyoto ogane nnyonnyo boogedde ku ba Beyonce, boogedde ku Michael Jackson, boogedde Katonda eyatonda enensi ne bamuvula ne bamuvuma. Who am I? I started focusing on me. Nentandika okukola ebintu byange nga wenyine obikola kuba nze nekkiririzaamu. Wentukira okwekkiririzaamu kitegeeza abantu abalala bonna gye bali basobola okunzikiririzaamu. So nasigala ku mulamwa nze oli ne waba tanjagala oba ompisa ebiki gwamanyi kubanga wobirowooza era wobirowooza ku balala. Yeah, so I'm keeping it real 100%. What is your dream musically? Kati olaba level kwenjagala okubeera tewali muna Uganda yali agiraddeko mu bakazi. Level kyeyo? Kwata batiwa Savage bagatti wakubisemu emirundi ng'etaano ofune brand gyengenda okubeera. Myaka emeka egyo gye twogereramu? 5 years, 2 years? It can't even happen in 1 year. Are you prepared? Muna ekubulire Katonda ono buli woba n'ekyoto ng'okisabira. N'ogamba abantu basekerera ebirooto byaffe olaba nga wekyogedde wali yasese. Yeah, it's true, you can laugh. Naye omuntu akera kwakye nagamba nze njagala beera pilot, njagala beera doctor. Nze njagala kubeera ne arena mu Uganda nga ekyasinze obunene. We all have dreams. And if you don't dream, what are you going to do? Otandika na kirooto, then no planning, then no kikolerera, then no kisabira. Kubanga ne wokola otya nga Mukama tasazeewo. Kati owange nne Katonda ayinza okuba ye yasalawo nti Pia 2020 agifuluma Rihanna we Kampala wano. Kiwulikika kitya okuba ne hit e Kampala? Life ebeereta manyi somewhere Pia mulimu ebintu ebyenjawulo just because of Tala mu bulamu bwo. Tunyonyere kiwulikika kitya muli eri? Olimba Tala lunziguliddewo
enzigi nnyingi nnyo ate lutadde n'okukkiriza kungi nnyo mu bantu mu bafaani ne bannayuganda at large. First of all, nze sibeeranga ku stage nenyimirira ku stage nenyimba banne bayimba oluyimba lwange nakirabye wasindi abantu bayimba kibeerakyo abantu ne bayimba ttaala nembeera nga I don't know how to react nembeera nga siri sure nkikolere ki. I was so happy nava ku stage nga nva n'amazzi gamaaso. I was so happy and waliwo ekintu kye bayita heat naye sinalaba luyimba lwange nga heat yet. I'm just seeing it as a door opener. Kitegera like lukyusiza abantu bangi abadde batanjagala akola perspective endala batandika okunjagala ne bakkiriza nti omuwala oyo bulijjo actually amanyi oyimba singa oluyimba olwo lunasooka okuyimba actually tebandilwagadde still wabula lwakubanga ekigambo big talent nakyekutulako neŋŋamba let me sacrifice obuyambi sente vidiyo ez'obwereere promotion ebyo byonna nyimirire ng'omukazi. I think my bravery has kiri kunsasula yeah. Ne kaakati bagamba short hair zitegeeza being single. Of course. Are you? I'm single. Okay, I'm also trying to Mami wasinga okitegeeza omeeting abantu tonasalawo okitegeera yeah naye nga toli sure. Short hair means change. Short hair buli mukazi wasalako enviiri ng'abadde n'enviiri nze nalisalangako enviiri naye buli wasalako enviiri ng'oli muwala it means that you are ready for change, you're ready for new beginnings, you're ready to experience new things. It could be job like nava mu big talent wageza ku branding to look different. Aliza sali mu branding zonali nkola era vida soka ne sali zbera black nga tonda tintinga nabulaka okumala emyezi nga ebiri nga toli confident. Nali siri confident. I had never seen myself with short hair. Then nengenda ne bazi coloring and influence video ya talanga. Wow, you look amazing. Really? I didn't know. Hey. Yeah. Okay. Pia Pound gwenye sawa zineno. Ensi buli wayita bagamba pia ne kubaba TV kizibona ko kuga nga twakubye ttaala. Yeah. Kizibona ko nga mali ko mutakubye ttaala. Naye ebiseera ebisinga tuba ne past ye mabigesigala somehow ebeera ngeri attach tosobola jewala oyagala toyagala. Question nje ngenda okubuuza manyi toyagala naye kindly nino gikubuuza. Alo bigambe batera okwogera nga babyogera ku eyaliko boss wo mu big talent Kenzo. Since go mumanyi n'okusinga ffe abalowooza nti tumumanyi byebayogera nti Kenzo ge bituufu naye golaba kisoboka katusoke tudde Kenzo mulaba ku TV katusoke tudde embuntu okumuwayiriza abawala bakwanye Uganda wano golaba ekyo kisobola okuba kituufu olaba kisoboka mu butu bulamu nga ffenafena tuli kulowooza logically olaba kisoboka simanyi tekisoboka oyo nno bamugamba dda nti si kye kisoose si bwe kusoose yaleeta style mu Uganda nga tewalina omu yali ajambaddeko ojjukira ey'encupa colors ng'ayambala obucupa ne colors ne bagamba ge but it was a leading fashion in South Africa and he was the first person who put it on. When I was still a student ngamba wow n'omusajja ayambala. So Kenzo is a different brand in Uganda, like akola ebintu ebitali ndomu buli wokola ekintu nga kiri too much for people. Bayogera kyolya kye baagala at the moment. Yes, we yajjanga azze mu nsi bamugerako bulungi. Excuse me. Bamugerako bulungi. Not at all. Because he was different, he was bringing something different. Where there is change, there is resistance. That's why people resist me, because I'm different. Oh, another striking color. Chetisokera da. Ndeta question yange pia. Already ojiri. Kwanda kutunulide danga togera ngezaako. Social media bino byogera mbutufu bakuwayiriza. Pia ndakutunulide dengalo. Zina balance color ne skin. Na posting akafana nyinga ndi mu 7.
nkajjukira ng'oli ku beach ng'okoze pose bwoti. I've been like that from the day I was born. I've been like that. I don't like too many clothes on myself. I've been that girl. Do you bleach? Like wakera ku macha weyongereko ekizigo. Nja chukola. Inshallah. Nja chukola. Nja kwechamula mukone. I've never. And by the way, when somebody does it, watch mukubendulu. Social media insults zikuyisa zitya? Chireke. Zikuyisa zitya ezo social media insults? Kuba buli omu ayogera kyayagala. Actually, the right word is cyberbullying. Zikuyisa zitya gwe nga Pia? Of course, that's what can zimenya, nezinfula ekitagasa. Naye olaba wentudde, I look like I care. Nah. Exactly. I don't give the slightest damn about what anybody says, what they think. To posting into by posting that we're not expecting a negativity. Rush to be posting and expecting only positivity. When you sing a song, it's okay for someone to say that song is bad. Chikuyambo buza terezewa. Ero muntu nantabulirwa bagenda fa kwenu industry yafe. Because people are negative, people will come and tell you like abubi. Naye before chokubinyigira no laga nti no toli happy. Wewe buzaako. Era nze comments ndaba mumbaddamu mpulaba video gyakoze munaye mama nterezeewa nakugamba ipo ekyo tuleetera video emukwe kubya bifaananyi otuteerayo n'obaddamu naye Pia muddamu ne mga munaye anti kubanga nina balance ate mama seekubye ku kifaananyi gwe tokyekubya twakubya ffenna just ebyange ebifaananyi byange lwaki abantu babiteekako nnyo amanyi is they are good photos honestly they are very good pictures in a good shape. I take good pictures. I make sure I look good in a picture because it's still chigenda bow for years and years and why would I pose in an ugly photo? I take my time when I'm taking my pictures. Those are the endorsements I have now. My pictures, not my music, because I don't have a hit.